kati baddamu lwa ssente yali essente ajeganye waliwo omuntu ng'ekampala bamutuma Bambi Kwefu yambulira amazima yagamba weyayingira 2024 nga wezezza emyaka 47 n'agamba empala n'agimaze alina famire agaggawadde alina amaka alina emmotoka alina abaana be basoma bulungi kati ngalaba ekimuwalanya abantu takyakiraba kale ne Kwefu alina obuzibu takyalina kyasobola kukola mu bulamu obanga oyita mu kyalo genda ewo emyaka 47 kyo tuva ku mpala kale Kwefu alina zimba Mmengo ekyalo kyabwe yakireka ebusega n'azimba mu kyalo abeewabe bagamba ali eyo mu kyalo so kakati empala n'ogita Simba Automotives Uganda Limited pikipiki ya UG Boss katale kweri geno bere nga tojefunya mu ndeba opposite total wetuli ne kamocha opposite city oil wetuli ne walukaga aha newe ngeri gya kujalanga mwendongo yatujjukiza hafi walukaga miseewo mune bigambo ebirungi omusiime tomwesezaawo Munnange nno twayogedde ku bantu what is suicide in Luganda? Okulowooza okwetugumbula. Kaakati ekisinga okutiisa omuwendo gw'abasajja abetta n'omuwendo gw'abakyala abetta abasajja baliko waggulu. Okusinziira ku kibiina ekimu ekimanyiddwa nga Mental Health Uganda Program bagamba nti no baafuna amasimu agasoba mu 4,000 naye nga ebitundu 52 ku buli 100 ku masimu gano ebitundu 52 ku buli 100 ku masimu agakubwa g'abasajja ng'ebitundu 48 ku buli 100 g'abakazi naye amasimu ago gabeera ga awareness ya suicide either oli ayagala kwetta oba yesse bwe mutanzijjako omukazi ono ngenda kwetta kati ez'abasajja ezisinga ono yesse mujje mu munone ez'abakazi njagala kwetta nkoze ntya banange munyambe kulooni entwala ngenda kwetta Kakati naye ng'obuzibu obusingawo buli bwe buti nti abasajja ffe tetusiikinga help tufiirawo twesalirawo ogwakalabba ng'ovudde mu environment bwendi wano I have never had any of my friends nga mulenzi okuŋŋamba mbuno mwana mpulira binsusseeko ntegedde bulungi kuba tulabikanga abaswala siwulirako mulenzi aŋŋamba hafi binsusseeko so naye abawala ndi kiddukiro kyabwe okay that's what I get kati imagine ku level nene yonna so kati ate abakazi bo 48% abasingamu ba obulamu buganye mbadde nsaba nkoze ntya nkivuddemu ntya kakati nga challenge weeri nti omuwendo gw'abasajja abetta mungi lwa nsonga nti bo bwakifuna afa nakyo nti omuwendo gw'abakazi gwandibadde mungi abakazi basinga by the way ebizibu naye because they reach out ne bayambibwa ate abafa baki ogenda okujonyumiza ku hafi ku bizibu byo owulira oyagala kwetta hafi nakuya n'ogamba ngankabya kajanja naye waliwo ekizibu ekitoogereke kaggwenze nkubuulira kati hafi nga jankunyumiza omukazi bwe yankubye olaba n'ebyo nno binene waliyo n'ebintu ebitonotono ate mumanyi mulowooza ekimala obuzibu kwegatta bw'olufunamu ku thoughts ngono kala tiwali kintu kisinze kutta basajja nga kufuna kizibu kusolovinga kizibu anti obuzibu bwanera bwa mukazi nga nziruka ew'omukazi mukayumba k'omukazi omwoyo kakati oyo naye atereeramu emyezi egyo agenda okulaba obwavu obuli kunze bulina n'abalambuzi naye nangoba kakati ngenda okumaliza nga naseri abakazi nga bana bonna bagenda bango bate bonna nga balina embuto nogamba naye kanettendoza banaawummulamuko kati ye problem y'abasajja ndi abasajja tugenda tulowooza nti tuli bagezi ne tunoonya solutions n'ogamba nti nedda nti bintu byange bye nnina kambitunde nogenda omaliza nga wejjeeko buli kimu neera nosigala ng'okyalina ebizibu by'ebimu yusi ng'akamake twakoze eggulo abasajja basirikira nnyo ebyama n'ebikintu kyosobola okwogerako ne kiggwa naye nga kimulya kimumalawo and ffe kye batuyita muno tuli bakacappizo twogera buli kimu we speak out and let things women open up ne kimuva ku mutima ne yeebaka kati tukoze tutena mu budde bwedi abasajja twandigeddeko n'abasajja ne mutubuulira lwaki temu open kyekibagaana okwogera munange basweet kyekibaleetera okwetta bannamwandu nga bangi ayi tuna bannamwandu abasajja abaafa ne bannamwandu abasajja abalamu ogitimbudde baaba togambwako so naye nga kisonsonga nkulu nnyo abasajja okwagala okwemalirira wangi naawe okulaba wasuza otya mwami Mugerwa
Mwana muwala oyo mukubireko kutama. Mukubise kayi mukube peke. Mukube kutama peke ndala. Bansu se. Mukube kayi. Awalo kagana aberayo. Wali agenda bera ku mulyango. Nsasulira mwami mugerwa ngende. Ndamuno nyamu wekeyo. Alinga understand yalo ali. Kubanga na deputy Omuwendo. Ekitogera ddala. Kyekiviirako abasajja okwetta ennyo bambi. Abasajja olumu twagala okwekula abatyamangu nga tufe basajja tetulina okuguma. Ate mukuguma musinza okukolera ensobi. Kakati omukazi wamukubira esimu ku ssaawa 2 ssaawa 3 oli akubye esimu nti mugyeko ogikwata ogiddemu ogikuba omugazi tojja mukubira mukyala wawe. N'omukyala mugambo yakubira yanikagana. Bwakugamba nti oyo alina omwana wange. Ate yazaalako mpasa bwati yaba alina okuwasa yamuzaala. Omwana ali maka golooza nti wuwo nga wuwe. Nangamba bukyalinde ekyo tukita. Ekirala ekyokubiri abakazi mwagala nnyo abasawo b'ekinnansi. Eddogo. Bannaye nodde wakanga omukazi ali mu peti mpanvu bweti ali ku mmindi. Yo kibindi bagifuuyira mu peti. Lwaki temulaba nnyo firimu kubanga zimalire zigamba eddogo olugenda okumalira ng'aloga abuddisalo. Lwaki temubyesize? Yaloga agudde. Abakazi temulimba bwavu bwammwe. Yogera amazima nti kamu ate kakadde katambula lwasande ekyo nakyo kikuuma omutima gwo mulungi. omukazi mugambe endirunku. Mukole edduyiro olw'omukazi amusaane muddukemu mubeere balamu. Amiina. Ekisembayo muwase mikwano gyammwe. Mikwano gyabwe tegyagala abaavu. Ekirala mulambuddeko ku bafamire yammwe abakazi bammwe mu byalo byebabazaala bafembe bammwe kayimo mumulaze n'oli osimwojjeko kituleki n'ekirala ekisembayo nga bingi mulabeerako ku mipiira gya Uganda musobole okufuna ku buweerero ne bakazi bammwe bagendeko. Bannanga abakazi bafuuwa mmindi. Naye neddeggulo twawulidde wa bodaboda alina akati. N'abasajja ssebo omugenda. N'obasanga nga balina bwe bakuŋŋaanidde naye ng'ekiri ku mmindi yaabwe musajja. Seimon akati kafuusa akati. Wangi. Naawe okulaba. Mututeeze kukyamula bannange. Kakati haki. Naye muganda wange oyo ng'omuteeka ku bunkenke. Muganda wange okikola otyange oli mugumu nnyo. Oba gwe mukaba. Naye anti kati n'omubala gw'olugave nagwo gutuduumira bubi nnyo. Ndowooza olaba ebizibu byo. Tuli mu kukulaakulanya ggwanga tuzimba ggwanga labayo gy'olaga labayo. Yesebo. Obulumi bwabwe babutadde. Ojja n'obeera awo nga katugeze munange fe abakyali mu mbeera ey'okupangisa. Okulaba n'omulimu bakyabukozesa. Kyokka olinayo akaana kankamu oba mubiri. N'omukazi gwe wawasa alina famire yaffe naye tunulidde ekika balaba nga gwolinga aliyokko obulungi. Mukyalo mama walwala asima muganda we omu asomera wuwo ogwotudekera n'owulira nga muganda wange ofa nga balina wakubinyumizaako wabula gwemu byemalira byonna byokuba ne bwongeza kuduulira ku munnoowo naye alinga ggwe ekitegezera baganda bange tweyanze kyovola mu ggwanga muno waliwo challenge waliwo obuzibu babagamba muve ku bakazi abaana b'abagagga temubasobola ate n'ababaavu bo essuubi balirinamu mmwe kyova olaba mu ggwanga muno omuntu akyasinza emirembe ye muko w'empisa embi ngene kika kikimanyi twe muko wa mpisa mbi anti yeyagala ne kafamire ka katono buli aga mu kyalo genda kai wa muko oli omusajja wa mpisa omuko w'empisa embi yeyagadde ebyana binyirira bwe biti omuko w'empisa embi gwayanga Sumulula tweche tuwendo wozayo ku mulamwa guno essaawa eno mu programu Sumulula.